while tortures and blatant beatings and cruel treatment of the citizens is ongoing. The people of Uganda are only looking to the international community, because while Uganda has never had a peaceful transfer of power since independence, General Museveni having come to power 36 years ago through force of arms, we have constantly discouraged violence because we believe in non-violent actions of transforming our country and changing leadership. Unfortunately, even when the people of Uganda have endeavored to be peaceful and to be moral and to be legal, they've been responded to with brute force killings in the full view of the international community. The reason why I see this as a great opportunity is because we know that dictatorships like General Museveni can only be responsible and called out by the international community. Uganda is a country that largely depends on international aid. And we know that General Museveni can only be called to order when the voice of the international and development partners speak out, because Uganda largely depends on the donations that come from the international community. While we appreciate the partnership of the European countries with Uganda in terms of healthcare and education, we also know that dictatorships in Africa, particularly in Uganda, have been held and kept alive and indeed encouraged by the support of the international community. So it is my prayer and the prayer of my people that the European Union makes the respect for democracy, the respect for human rights, and the respect for the rule of law preconditions for partnerships with Uganda. Otherwise, it is sad to speak, but it continues to make developed democracies like those in Europe look like they're partnering in crime with General Museveni's repressive regime in Uganda. I am hoping that my submission here will appeal to the morality of the European Union and the European Parliament, and I hope that they will find the moral courage to hold General Museveni accountable, because if they hold General Museveni accountable, it will be a very strong precedent that will be set, that even the leaders that will come after General Museveni will know that the international community is not going to fold arms and sit back and watch all this criminality and all these human rights violations go on. Kuchenda byo olwaleero misinde gya Kabaka mu Lubiri Emmengo, weevu ekyasitandinga era Bobi Wine akyali w'amaanyi. Nabagamba katulinde emisinde gya Kabaka, tulaba abavubuka bano ababadde bavuma Obuganda wawe batuuse mu maanyi gaabwe mu Buganda, naye ekituufu kyennyini Bobi Wine akyaliko ku ground era gwowe naale mu nkulabula bulabuzi. Toteeka ssente zo mu 2026 mu Kalulu mu Sentulo bagenda kukuliira bwereere. Gezaako Soroti, Ajumani, Mbalala, Pakwaki, ebitundu by'eggwanga ebirala, naye wano akasajja kakyasitandinga strong. Ndabye okuyaayaana kw'abantu ne groups zonna eziyingira olubiri nga ziri politically motivated, nga ziri ku kintu eki mwoyo ogwo Bobi Wine. Ng'abantu tolina bw'oyinza na kubannyonnyola nti President Museveni ye yazza Obwakabaka buno ye yabuzimba. President Museveni ne Jennifer Musisi be baakola ekkubo lino ne bateekako n'ebigala byebyo ne bye mulaba ebyokwewunda okulaba nti Obwakabaka bufuna ekifaananyi ekinyirira. Nga tolina by'oyinza kubyogerera, ekitegeeza abantu temubasomeseza kimala, temucommunicatinga n'abantu oba temubakoledde. Erinnya lye NRM libadde terina we lina okuvugibwa, libadde terina we lisobola kwogererwa wadde akaama mu Lubiri. Mbabuulira era mbalabula, weevu ekyasitandinga ekyali strong mu Buganda. Muyiye amalala. Temuteeka ssente zammwe mu Kalulu owe NRM mu 2026 wano mu Central bagenda kukulya. Nze mpimyemu ku bavubuka ab'engeri gye badde bavuma Kabaka n'amaanyi ge bakyayina Emmengo, ndabira ddala nga bakyaliwo. Eyo gye reality gye nsobola okukuwa ku kyendabye Emmengo. Kati ayagala okugenda ebweru, mbadde saagala kuleka mukisa gonna nga sikubuulidde emirimu gitambula. Tutwala abaana ba bulenzi na babuwala Kuwait. Mugenda kuba mweyolera ku nsimbi nga muyita mukola mu restaurants
Sala atandikira ku milioni 1.5 paka ku milioni 2.3 bakulisa bakusuza atera nga bakujjanjaba okole sawa mukaaga zokka ne vacation buli mwaka kale tunoonyeko sente zoteeka munga kavizo kakutteko tunoonyeko ku noti 7 mukaaga nya 17 45 27 oba noti 7 nya noti nkaga 7 26 kinana munya ogenda kuba otufuna butereevu naye ng'oli wa myaka okuva ku 21 paka emyaka 38 passport obojino batojina tukubire oluzungu obomanyo batomanyi jangu tuogezese emikisa jo ekibadde mu lubiri emmengo kyekyo I have verified Bobi Wine achali wa amanyi NRM you need to work harder okulaba nti mumatiza abaganda n'okubasomesa nti ne bye mubeyagaliramu ne kabaka waabwe mwaba muwadde emirembe mwaba amuza tebamanyi that is it. Kaje bali naye katife tutambulira ku records wengenda mu komera ejinja oberuzira wano nensaba bajjeyo records zaabwe admission book je bayingiriza kwa basibe nga bakatuuka nga bava mu kooti ez'enjawulo fe emisango gye tusoma mu admission book tetulabanga mu political prison tulabamu emisango olusi terrorism obutujju olusi mada obutemu olusi okukabasanya obwana obuto obulisamaanyi tetulabangako musango gwe bayita political prison oba so nze sobola kwogera ku kyesimanyi political prison aba yafaanana atya kuba nze ndi munnamateeka tutunuulira misango gy'abataddeko misango ki egibasomeddwa so tusobola kujwetekawo kyesimanyi tigundi oyo wadde bamusomera omusango gw'obutemu oba ogw'obutujju naye political prisoner ekyo tetukimanyi yero n'ebyekuusa ku yero twabizira ne bwaba mukyala nga zo kukyalira bw'atema sipeeya nga akasigadde munda akabikka omulalu ka yero yambala engoye z'otambula ogende mazima Museveni tuka kumulaga nti tumukyayi amina ddala n'abamuwagira bonna tulina okubakyayi webale ddala kati owuziza watugamba akapapula tekakujjako watugamba akapapula tekasobola kukujjako akapapula obupapula siwe ki ng'oli seconded by bakyaliibo owekasangati n'owaluula ovulo siwe kyali tujja kulaba we shall see wobanga go wakola democracy obanga system gy'otufugiramu go wagizimba tekajja kujjako naye obanga okakasa system eyo si go wagizimba nga tekwaliko najjajjawo n'omu abazimba system eyo buladi kagenda kujjako oyo nabagamba ono ne wanaapama akagatto revolution eno erina okugguka the only way to stop it yali ayina kugiremesa kutandika bano abasajja simanyi kye tugenda kubawa abasajja bano abasatu simanyi kiki kye tugenda kubawa ku sacrifice ne saddaaka ze bakoze ku lwa Uganda eyo wano we tuli so far so good okitegeera nabagambye kati tusembedde tutuse mwaka gwa 1961 akalulu ako njagala twetegerezeewo nnyo wano okitegeera njagala twetegerezeewo nnyo bannayuganda ku kalulu kano ako 1961 akalulu kano kayiibwa kuba Buganda teyakaparticipatingamu ono bamuyita His Excellency Kyagulanyi the next president of Uganda ono bamuyita Secretary General Council Lewis Rubongoya One National Unity Platform the leading opposition platform what the leading party ono bamuyita Honorable Joel Osenyo leader of opposition eyawandiika ebbaluwa teyabasaba ssente timutuwe ssente nedda teyabasaba bukuumi security nedda wabula yabagamba twagala akalulu akali free and Bana National Unity Platform abakkiriza okuba abanupu emisana n'ekiro sina kyembagamba. I want to thank you so much. Mwebale buli agala ekibiina kyaffe no buli tubyogera ano buli omu nayogera ebyo buli omu waddembe tuli mu nfuga ey'ebibiina ebyenjawulo era buli omu waddembe okuwagira ekyo kyayagala. Njagala obategeeza tetugenda kukkiriza batutiisatiisa ekyo tugenda kikiririzaako ddala. Mulabye bulungi bannaffe batambudde ab'NRM Buganda ffe omukulembeze waabwe batambudde. Naffe tulinze tunatandika activities zaffe ate tulabe oba wanaabaawo yenna ayingira activities ezo. Nsuubiranga abo babalese ne batambula nga tewali abakubye ku mukono tewali alemeseza activities zaabwe naffe bwe tusuubira nti National Unity Platform bw'enaaba etandise emirimu gyayo activities zaayo okusinziira ku roadmap
tujja kukirizibwa okukola emirimu gyaffe tewali atukkiriza naye bannaffe banaasobola okumanya nti naffe tuweebwa eddembe okukola emirimu gyaffe ng'ekibiina ky'ebyobufuzi twebaza abakulembeze baffe bonna ku mitendera egy'enjawulo naye secretariat yaffe buli kintu mubaamu omukulembeze naye nsaba ffenna tukkirize nti secretary general waffe yakulira ekibiina kya National Unity Platform secretary general emirimu egitambula administratively tukwebaza the entire team Rovans never know want to thank you oyinza okuba ng'eyo kummwe waliwo ebitakusanyusa nze siri mwogezi wa kibiina ekyo nkibagamba bulijjo naye ffenna buli omu gy'oli kasita oyagala ekibiina kikukwatako okulaba ng'ennono ennungi mu kibiina kyaffe ozibuulira abalala buli omu ajja kwogera nga bw'ayagala naye nabagamba nti gwaffeffe okuvimbisa ekibiina kyaffe n'okukyagaza abalala buli lukyafuba okulaba nti obaako gw'otugattako bw'oba onoonyeza Nuupu akalulu kolanga ali wekka buli kyokola kikole ngoga nti nze nzekka nti oba otunoonyereza butwongerawo ate naffe ng'abakulembeze tube basaale okulaba nti tubanguyiza omulimu tukole ebyo ebituweesa ekitiibwa ate ne biweesa ekibiina ekitiibwa so byonna nga tubikola think about our party buli kyokola kirowoozeeko nti omulimu gwaffe nabagamba nti party eyinza okuba nga tennatuuka wonna w'oyagala naye gwe gy'oli ye gwe party you are the party gwe gy'oli gwe Nuupu buli wobayogera ku kibiina gwe wooli gwe tutandikirako awo so mbakunga mwenna buli omu gy'alifuba okulaba ng'otugattako tusobole okuwera ekyamazima we need numbers ebyobukulu ebyobufuzi is all about numbers ekibiina kyonna kikula bantu nye mbebaza mwenna abakuumya empisa nabagamba nti discipline empisa kisinzira ani gw'odiiringa naye buli otunaabanga n'abasiiwufu b'empisa tujja bahandlinga nga abasiiwufu b'empisa bwe tunaadiiringanga n'abalimu ensa we shall handle them in the same way so tujja kukuuma emirembe nga betuvuganya oba bwe tutambula nabo bakuumya emirembe naye fe ogwaffe principalire kuuma mirembe kubanga tetuliwo okutabangula mirembe nyongera okukatiriza ensonga y'okuba nti twekolamu omulimu okumanya nti tulina okunoonya akalulu this is the time for mobilization ebiseera bye tulimu bya bufuzi akalulu tukanoonye era mmanyi nti ffenna twewandiisa akalulu tukanoonye ogwaffe kuva kula nti buli munnayuganda omugamba nti ddembe lyo ffe waffeyo gye tuva batiisatiisa abantu nosanga oli honorable simanyi oli yaŋŋambye bajja tubuzaawo waliwo ebintu bye neewuunya ate nammwe tubawoninga abawoninga abaana ffe tujja babuzaawo ebintu byomu tulekerawo okumanyira bannaffe obeera otya oli munnayuganda nga nze nokera ku makya nomumanyira ng'ojja kumbuzaawo tutawana kumpooninga keera ku makya ombuzeewo n'olwo luggwe so nsaba bannaffe eyo lose talk n'okujooga bannansi kikome